Akakiiko akakulira ebyokulonda ka Electoral Commission kalabudde bannakibiina kya FDC abuludde olw'Ekatonga tibakomye okubateeka ku nninga nga baba beeba okubawa ekiwandiiko ekibakakasanga ekibiina ky'ebyobufuzi ekiyitibwa People's Front for Freedom. Akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti kafunye okwemulugunya okuva mu bannabyabufuzi abatuula ku Katonga Road nga bakanenya okulwawo okutongoza ekibiina kyabwe ng'akalulu ka bonna aka 2026 kasemberedde okutuuka. Kinajjukirwa nti Sabbiiti eno omukulembeze wa PFF Ssaalongo Erias Lukwago yatabukidde nnyo akakiiko k'ebyokulonda ng'agamba nti basobeddwa lwaki kaluddewo okubakkiriza okutandika emirimu gyabwe. Ekibiina kakitakiwaayo okusaba kwakyo mu nnaku 3 olina okuteeka notisi mu gazeti eyita buli omu alina okuwakanya yenna lwaki tokiwandiisa najja n'ateekayo ennaku 3 zaggwako dda naye bano bakitwala nga tteeka nti kibakakatako n'amakubo mangi ge basobola okukozesa ekyo okubayo emu 2 3 4 mu buli disitulikiti nga kiwedde naye mbu bayungula ttiimu zigenda ku ground ate bwe zituuka ezikwatagana ne ba RDC ne bakwatagana ne ba DISO ne ba GISO ne batandika ate kutulugunya abantu abaseetekako emikono. Tufuna reports okuva mu district ez'enjawulo abantu baffe ate babatiisatiisa ddala omukolo gwe waguteekamu ddala sayininga wano tulaba oba ddala gwe wasayininga okakasa ggwe bwe banakuteeka mu kagulyo n'obinnyonnyola. Wabula ssente w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama Mujenyi mu kwogerako ne bannamawulire agambye nti bulijjo abantu bangi bawandiisa ebibiina by'obufuzi naye akakiiko tekabateeka ku nninga obwenkanidde awo. Alabudde abakulembeze ba PFF nti baleke akakiiko kakole omulimu gwako ogumanyiddwa mu mateeka. Baatandikawo kaweefube ono okuwandiisa ekibiina kyabwe baamutandika ng'ennaku 27 omwezi gw'omunaana omwaka oguwedde. Bwe basooka otuwandiika akakiiko k'ebyokulonda nga batugamba nti twetaaga okuwandiisa ekibiina kyaffe kino kati naffe ne tubaddamu kati nabo ne bakomyawo emikono egyo oba mannya g'aba supporters etteeka litugamba nti we have to confirm tulina okukakasa nti ddala emikono egyo ntuufu oba sinedda kubanga oyinza ogenda n'owandiika mannya n'oteekako ebisigino ekyo bitaliimu kakati obuvunaanyizibwa bwaffe okulaba nti naye tino etteeka litugamba nti enkola yonna ey'okuwandiisa ekibiina tulina ogimala myezi 6 era te myezi 6 tenaggwaawo tukyayimbudde naye bo bwe baasala okutandika omulimu ogwo omwezi gw'omunaana tulina okugondera amateeka agafuga agakwata. Amagye g'eggwanga gakolera wamu ne poliisi bayiriddwa ku kyalo Buyala mu ggombolola ya Muduuma mu disitulikiti y'Empigi banoonyereze ku mujaasi wa UPDF agambibwa okunyaga investor mu China. Omusasi waffe Patrick Serugo kaltuvire ku ntono. Kino kididde omujaasi w'eggye lya UPDF ategese ko limu lyokka erya Bob okuzinda investor mu China nnyini kkolera ebisaanuusa n'okukola amasanda ageyambisibwa mu kusiba ebintu eby'enjawulo n'amuteeka ku mudumu gw'emmundu n'oluvannyuma n'anyagulula omu China ensimbi eziri eyo mu bukadde n'obukadde. CBS ekitegeddeko nti omujaasi wa UPDF oyo Bob nti yagibwa mu nkambi y'ekikandwa mu Singo nga y'omu ku bajaasi abaweebwa abayinvesita abachina abalina amakolero mu bitundu ebyenjawulo okugakuuma. Kyokka ekiseera kyatuuka omujaasi oyo ne bamukyusa ne bamutwala okukuuma ekifo ekirala. Kyokka nga mu katawuni ak'Ebuyala omujaasi oyo yakolawo ebbaala nti omujaasi oyo ekiro ku ssaawa nga 3 ng'ali ne banna batannategerekeka yaguze ennyama enjokye n'omwenge ng'abirunzeemu kalifoomu n'abitwala n'abiwa bajaasi banne 2 abakuuma ekkolero ly'omu China. Awo kalifoomu ne yeebasa abajaasi ono kwe kukwata emmundu n'ekiso n'alumba investor omu China mu kasenge mwasula n'amuteeka ku mudumu gw'emmundu n'amunyagulula n'oluvannyuma n'abulawo. Abasirikale b'eggye lya UPDF abasukka 30 wamu ne poliisi ey'ebujuuko n'eyewa Kiso beeyiye ku kyalo Buyala okuwenja omujaasi wamu n'emmundu era nga bakozesa embwa ekonga olusu. Emmundu bagizudde mu kasiko akali ebweru w'ekkolero eryo kyokka nga magazini ebeeramu amasasi teriiko. Ssentebe wa LC y'Ebuyala Mpigi Ssemakula Musa agambye nti obunkenke bubadde bw'amaanyi nnyo mu kitundu. Ku lwa CBS nze Patrick Serugo.
Akakiiko ka Paalamenti akalondola ensonga z'obwa Pulezidenti kalabudde kannaaka kavunaanyizibwa ku mbali y'eggwanga nti omukulembeze w'eggwanga ekitiibwa kye kyolekedde okufaafaagana ng'entungo eyiika Paalamenti bw'eneegaana okuwa amaka g'obwa Pulezidenti ensimbi ezeetaagibwa obuwumbi 93 okuli ez'okutuukiriza byezaasuubiza n'okugula emmotoka kapyata. Ssentebe w'akakiiko ka Paalamenti kano Alex Byalugaba asinzidde mu kakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku mbali y'eggwanga gy'abadde annyonnyola ku mbalira y'amaka g'obwa Pulezidenti y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2025-2026 ekyali embage n'agamba nti singa ensimbi zino teziyisibwa ekitiibwa ky'omukulu kyolekedde okuwewuka. Ensimbi zino kuliko obuwumbi 83 ezigenda mu nsawo y'omukulembeze w'eggwanga ey'okuddiza ku bantu b'abayagadde n'abo b'abeera asuubiza ssaako obuwumbi 10 nga bwakugula mmotoka kapyata nti omukulu emmotoka zaalina kakano zikaddiye era ziwedde ku mpagala nga tezikyajja mu kitiibwa kya mukulu. Omubaka Alex Byalugaba abuulidde ababaka akakiiko akavunaanyizibwa ku mbalira y'eggwanga nti singa Paalamenti teyise ssente ezo nga bwe zeetaagibwa egenda kufaafaaganya ekifaananyi ky'omukulembeze w'eggwanga nti kuba abantu be yasuubiza bagenda kumuyita mulimbe era omufeera awedde emirimu so nga n'emmotoka ezo ezikaddiye emikyangati kaabwe zinaalemererwa okumutambuza tajja kutambula kukola mirimu gya ggwanga. Kyokka omubaka wa Paalamenti akiikira munisipaali y'Ekira Ibrahim Ssemujjunganda mu kumwanukula amulabudde nti omukulembeze w'eggwanga tewaliwo nsonga yonna emutwala mu nsuku z'abantu okubalambika engeri gye balina okulimamu amatooke emisiri gy'ebikajjo n'ebiraalo ebyente naye ekisinga obukulu asaanye abeere mu maka g'obwa Pulezidenti akole emirimu gy'eggwanga era egimuweebwa ssemateeka kubanga ebyo byasabirako obwanala bw'ensimbi nti atambule eggwanga tebirina kye bigenda kugatta ku bannansi. Kakalo nno ekisigadde ke kakiiko kano okusalawo obaddala omukulu banaamuwa ssente ezo nga bwe zeetaagibwa oba okuzigaanira. Embalirira y'amaka g'obwa Pulezidenti y'omwaka ogukyali mu bubage 2025-2026 ya buwumbi 399. Abazigu ab'ebijambiya mu kiro ekikeesezza leero basuze batigomya ab'ebukakkata mu disitulikiti y'e Masaka. Omusasi waffe Thompson Kayinja abyerabiddeko. Abazigu ab'ebijambiya mu kiro ekikeesezza olwaleero basuze batigomya ekyalo ky'e Kaziru mu ggombolola y'e Bukakkata mu disitulikiti y'e Masaka era okukkakkana nga waliwo omutuuze gwe batemyetemye ayitibwa Yinginiya Serugo ne bamutuusaako ebisago eby'amaanyi ku mutwe nga n'okutuusa kati ali mu kalwaliro k'okunnya e Bunaddu Bukakkata ew'omusawo. Abazigu bano kigambibwa nti babadde 6 era babadde batambulira ku pikipiki 2 bazinze amaka ga Yinginiya Serugo e Kaziru Bukakkata ku ssaawa nga 6 mu Ttumbi nga kirabika bamuteeze kubanga basanze taliiwo nga yabadde tannakomawo kwe kugwa kava era olwakomyewo yabadde ayingira mu nju nabo kwe kumugirako ne bayingira. Batandise okumuka n'ensimbi ngeno bamutematema yegaganudde n'akuba enduulu ab'omuliraano ne bajja wabula bagenze okutuuka abazigu nga badduse. Abadduukirize bakubye enduulu abasatu epiki ne bagirekawo ne beeyokya ensiko. Abatuuze bakkakkanye ku piki ne bagikumako omuliro neesaanawo. Abazigu abalala 3 basobodde okuvuga pikipiki ey'okubiri wabula bagenda okutuuka ku koolasi nga ku 4 ne balengera omusirikale eyabadde atemezeddwako ne baagala bakyuse baddeyo gye babadde bava kyokka ne bawulira ababadde babawondera nabo pikipiki kwe kugisuulawo olwo ne babuna emiwabo. Mu kiseera kino pikipiki eno eri ku poliisi ng'omuyiggo ku bazigu bano gugenda mu maaso. Ye yatemeddwa kitegerekese nti ali mu kalwaliro k'okunnya ewa musawo omwasa kyokka ng'abadde agenda akuba ku matu. Ssaalongo Thompson Kayinja ku lwa CBS mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Buddu. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Rwenzori Minowota geefunire olwaleero amazzi ga Rwenzori agajjudde ebirungo by'obutonde okuva mu maka ga Rwenzori kampuni ya Coca-Cola. Omusawo Violet Kwagala annyonnyola nti omuntu nga tannakozesa ddagala lyonna ateekeddwa okulaba omusawo.
bw'oba toli musawo osobola okufuna okuteebereza oba diagnosis etali ntuufu n'oteebereza nti omutwe gunnumiridde kirabika nina omusujja so ng'ate omutwe gukulumye erumyemu ng'ate olwadde kirala n'oba ng'okozeseza wrong diagnosis era n'omira eddagala eritajjanjabye ekyo ky'olwadde. Osobola okugula eddagala n'olimira naye nga terigenda kujjanjaba ekyo ky'olwadde ng'oguze eddagala kyamu. Mu mawulire amalala abalimi b'ebikajjo mu disitulikiti y'e Masindi Ddaaki bakkiriziddwa okutunda ebikajjo byabwe eri kampuni endala ze baagala okutuuka ng'ennaku z'omwezi nnya omwezi ogujja. Omusasi waffe Edith Nabagereka Kapitwe. Gyebuvuddeko minisitule y'ebyobusuubuzi amakolero n'obwegassi yayimiriza kampuni ya Sugarcane Way Bridge e Masindi okuddamu okugula ebikajjo mu bitundu ebyo nga bagamba nti abalimi abatunda ebikajjo mu kampuni eno babibbe kuba abalimi bano baali bakola endagaano ne kampuni ya Kinyala nga yerina okugula ebikajjo byabwe kuba gavumenti gyeyagala ebaguleko ebadondola. Kati leero minisitule y'ebyobusuubuzi abakulu abaddukanya kampuni ya Kinyala abalimi wamu n'ababaka ba paalamenti we badde balina okusinkana okugonjoola ekizibu kino. Wabula olukiiko luno lugudde butaka oluvannyuma lwa minisita w'ebyobusuubuzi Francis Mwebesa abadde agenda okulukubiriza obutalabikako ngera wano kamishona okuva minisitule eno Kizza David eyabadde atumiddwa okutuusa obubaka buno nti olukiiko terugenda kubaayo kabuze kata bamusika amataayi. Abalimi bano nga bali wamu n'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Masindi Florence Akiki Asimwe ababadde abakaawo okukira omususa bagaanye okutuusa nga babakkiriza okutunda ebikajjo byabwe eri amakampuni amalala ge beetaaga era komishona Kizza kyamaze nakkiriza wabula n'alambika nti wagenda kubaawo ensinkano ng'ennaku z'omwezi nnya omwezi ogujja basalewo ekyenkomeredde. But in the meantime, on behalf of these people, we want